nti ava mulamu bw'ensi eno. Ennaku eyinza okuba nti ekukwata amaziga agagenda maaso n'okuba nti gafuluma abantu bangi. Mikono gya Evelyn Lagu family ye ne bannayuganda babadde bamutegeera. Evelyn Lagu y'omu ku bayimbi abasobodde okuba nti bayamba abantu bangi nga bakyalina obusobozi. Unfortunately olunaku lwa leero asobodde okuba nti ava mu bulamu bw'ensi eno era nga betugenda okuba nti tukutuusaako mpola mpola. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omugazi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bampitantambi Jimso mpola mpola. Weebale kuba nti otwagala n'okuba nti osubscribinga. Ngenda kusaba ekintu kimu munwanyi ofukamire osabireko banno abavudde mu bulamu bw'ensi eno kubanga tetumanyi gye tugenda. Tubeera balamu nga tuli happy naye nabwe kityo obulamu ne bujja ne babutwala mpola mpola nga totegedde. Yes, that is the life we live in. So bw'obanga owulidde nga munnaagenzi oba ali bubi oba tali mu mbeera nnungi bambi musaasira omusabire. Now amawulire genkuleetedde ge mukyala amanyikiddwa nga Evelyn Lagu bambi yasobodde okuba nti ava mu bulamu bw'ensi eno era nga oboolyawo maziga nabiwobe eri mikwano gye eri baganda be eri abantu abamumanyi kogatta abayimbi n'abantu ab'enjawulo. Evelyn Lagu nawe kityo asobodde okuba nti ava mulamu bw'ensi eno lunaku lwa leero naye nga obulwadde bumulomedde ebbanga ddene ddala. Ekituufu ekibadde kiruma Evelyn Lagu tubadde tetukimanyi kubanga mukutandika bigambo byatandika okuba nti bifuluma nga bagamba nti oboolyawo omukyalo ono yasobodde okuba nti oboolyawo bantu abakyamu basobola okuba nti bamuloga nga bannayuganda ennaku zino oba kuva ddaka kyaffe bwetegeza ne bagamba nti omukyalo ono bamuloga kino bamuloga kiri. Bayimbi banene bisigaddewo ne baali yali azanya nabo emizanyo most by family. Unfortunately oba fortunately ne bagenda mu ddwaliro mpola mpola. Yes, mpola mpola ne bazuula nti ekibumba kyekimuluma newankubadde nga ate bannamawulire Uganda bagenda mu maaso n'okuba nti bakisala mbu kirabika okuba nga ekirwadde kiri ate ekirala ekiruma MC Cats mu kyekyagenda mu maaso n'okuba nti kimutomera. Wano kyali kizibu kya kukkiriza naye ng'ate Evelyn Lagu yasobola okuba nti ayambibwa. Gavumenti yamuwaako opportunity okusobola okuba nti ajjanjaba n'akasero era nga n'akasente ogenda mu maaso n'okuba nti balongoosa ensigo bagenda mu maaso n'okuba nti bakasolooza oba n'okuba nti bakamuwa bambi bakolako kye basobola naye obulamu era ne bugaana. Basobola okuba nti oboolyawo basolooza buli wamu bakola buli kisoboka okuba nti obulamu bw'omukyalo ono adde engulu naye obyaganye. Evelyn Lagu azikiza omukyala amanyikiddwa nga Harriet Kisache nabwe kityo Harriet Kisache yagenda mu maaso n'okuba nti atuvaako mu maaso abayimbi abaali bakyalina ku maanyi naye ng'era basobola okuba nti bakola ebintu by'enjawulo. So olunaku lwa leero omukyalo oyo asobodde okuba nti ava mulamu bw'ensi eno. Yes, ayagaddeko oba bangi abamwagadde okugamba for example badde nabo mu relationship naye ng'omuntu eyagenda maaso n'okuba nti akyaka ennyo. By that time bamuyita dictator Maka yali akola ku CBS yagenda mu maaso n'okuba nti oboolyawo mbu beyagala byaddala mbu era nga like we bagenda maaso n'okuba nti omukyala bagenda maaso n'okuba nti alwala dictator Maka yadduka misinde teyasobola kuba nti addiramu nakubeererawo musajja mukulu mukyala mukulu amanyikiddwa nga Evelyn Lagu era waafiiridde. Communications zabadde zaali nti zasalwa dda mpola mpola. So yoyo bannayuganda tukire mu maaso n'okuba nti twesabira okweyagala n'okuba nti oboolyawo twagaliza buli omu ekirungi. Mukama awummuze mirembe Evelyn Lagu rono mpola mpola omwoyo gwe gusobola okuba nti gumulamirembe. Bampitantambi Jimso omukulu gwa Uganda Mukamooli. Bye for now. Thank you so much, Bambi Regina. Yanza pereza kasente. Nagula ka juice wano nkanywe. Yanzege.
Freddy wagamba we bali kujjanjaba. Wagambye batali bali kujjanjaba. Kale ngamba we bali kusiima. Kale nitweyanziza tuyanziza okusiima. Endagamba we bali kusiima nnyabo basebo. Bali kusiima nnyabo basebo. Kama kwa mukisa. We resemble each other. What's your fun? Genetics. Genetics. X, Y, X. Ate luzungu kwa saloni za leo sitegera. Genetics. Akona wakasoma. Mu junior 1, mu junior 2. Nasamira mu junior. Sasa nasamira mu P. Ne S. Mama huyo yasamira mu J. Mabaza tugamba kiro luzungu, tugamba luzungu ki? Botanika. Mama yasamira mu J. Yeah. Castro, I them. Mama, Castro, call you. Call you say. I'm afraid. You go with much soon. I'm talking. Manchester, my network, yeah. Sorry, minimum do she's in bed like she's saying a network, sorry. I'm sorry. Romeo Hakim. Thank you so much. Still Nancy. Princess Eve, I'm out. Nashiaga Vivian. So long as you are here. Mwaza sibavuzi zako. Nakumone gozo mlala kubanda wantage na mmala. Leta. Naye Alison alaika ina gozi. Naye wameka. Wanyi. Ani dagula wansi. Kama imwonya dia Winitendo mazima Zion Pretty Betty Ankwasa enaku kwala tunakola kama katanda binabimanyi oya onzegena yange mazo gifuna konsi ngenda kubera mukosi n'okuddako tumanyi kiddako kama yasinga manyi Nashville, there was a Katonda. Yeah. There was Jennifer. Yes. Manchester Lima, thank you so much. Don Hajara, bless you too. God bless you too. Brendan Inzima, Nemba Buzizako. Jakwatu Damu, some other time. My woman, so covered the wound in your tumbler shiro. Singer, Ogeze. For me, maybe into Knuckles in the Syria, that's a video because Knuckles no never engage about to come, but no have no goes never go enough. See what's going on, and understanding on. So we all need so many prayers.